nina nembaga tosobola kugaggawala nti onaweza myaka 5 50 myaka 5 tosobola kubanga tugambe omuntu eyasoma kambale nti ku myaka 25 ebyokusoma biba biwedde manya abamu bamala tebannaweza 25 naye waliyo abasoma obusawo biki kakati emyaka 5 egiddako byanga nkole mu NTV nkoleyo myezi 6 eno ddukayo nkole mu Spark biki nodduka naye mu myaka 5 egiddako bangi babeera mu ebyo myaka 3 egiwerera oyinza okubanga osazeewo kyoyagala okukola naye okuyiga omulimu kutandika ng'otandise oluvannyuma lw'egyo emyaka 5 ne bw'oba looya tolowooza mbu nno bakusomesa emyaka 5 6 oli mu law school kakati emyaka gino 5 ng'osazeewo nti ngenda kukola oba mu gavumenti oba okukola mu kampuni ez'obwannannyini lw'otandika okuyiga amateeka kyekitegeeza naye weetaaga emyaka 10 okuyiga ago ge mazima toli mu myaka 4 emyaka 5 egiddako gyakufuna bumanyirivu kati ebyo byogera bwotyo Katikkiro olina alaba Hamu ne obugagga bwayina Hamu Kigondo agamba Katikkiro ate atugamba mu nsi mulimu abantu ab'enjawulo Hamu bamutunga bakyali Lubega oyinza okugamba bafuna ssente nga bakyali bato naye bantu batono ne Bulaaya Mark Zuckerberg owa Facebook yali muto naye bantu batono kyenkubuulira kyekikola ku ffe ffenna kobe mu busuubuzi kobe mu mirimu gino egy'amataayi kubanga n'omusuubuzi waafunira amagoba sigamba bwe ngamba amagoba sitegeeza nti ajja kuba talya ajja kuba ayina akamotoka ayina ennyumba waasula abaana abatwala ku ssomero naye bwe si bwe bugagga ebyo kubeerawo ebintu ebya bulijjo omuntu byalina okuba nabyo survival byakubeerawo mu mbeera za bulijjo olina okugula emmere abaana bwe balwala omusujja gw'ensiri olina obatwala mu ddwaliro bya bulijjo olina obasasulira ebisale by'amasomero ebyo bijja kubeera naye ogamba ntandise okufuna ku magoba kizibu nnyo nga tonaza myaka 5 Hamu Kigundu b'ogamba be batono mu nsi ba Mark Zuckerberg ba Charlie Lubega nawandika ekitabo Work and Prosper nenjogera ku bintu bino nempandika ne ku Charlie Lubega nemuga nti yomu ku bantu bemanya abaali bakyali abato ne bafuna ku ssente z'ogamba nti owange ate okufuna ssente kitegeeza ne bw'otakola okumala emyezi 2 oba 3 olina ebintu ebizizaala wa investing oti kubanga oyina wazisiga kati ng'ebintu ebyo wasiga bizaala ssente wadde ne bw'oba tokyakola kati bw'obanga okyakola myaka 45 olina akamotoka naye nga bw'otakola temujja kulya omanya toli mugagga kyentegeeza n'olwekyo abavubuka okuwona obwavu eddagala lirimu kukola si kusabiriza naye okubakwatirako si kibi era bangi kati ndaba tulina enteekateeka eno ey'enkumbi ya Kabaka tunoonyayo omuvubuka asinze okwerwanako mu bulimi mu Buganda gwensinga okujjukira mujjukira kubanga naye ye Mayiga weeyo Kalungu erinnya nerisooka musajja musiraamu baye Swaibu naye ye Mayiga kuba tufaananya amanyi yawangula enkumbi ya Kabaka alima butunda n'agenda alinya n'ennyonyi n'agenda Netherlands nabadde ebusuju waliwo omanyi bamuyita Kajubi agenze Ghana agenze Netherlands agenze wa alima mwanyi naye nabo mbagamba timunnagaggawala abantu abamu balowooza nti okulinnya ennyonyi bwe bugagga kati yemunyenyeseri gye nakugambye ekulengeza ewala n'omanya nti wenaaweereza emyaka 5 n'aba kiki kyennyinawo okwo kyogamba nti kalekaleko naye nga wano olina kubanga okola bino bye mulaba ebizimbe ebigenda mu bire ebyo si bwe bugagga bw'abantu mu mbeera za bulijjo bano bagagga biri ebyenjawulo bo banjawuloko era mu nsi zonna wali abagagga b'enjawuloko kazibensi kabi China eyo wali abagagga nga bagagga nnyo waliwo n'omusajja owa Alibaba yani omutegedde kati abo bwe batugyebali tulina bano abachina betukola nabo ennyumba z'ekigo tuzimba ennyumba ekigo Mirembe Villas enda tuzizimba senteme ez'emiwendo emisamusamu bagita Gwoji Corporation abo abali mu makampuni ago bagagga nnyo
aba babaayo naffe mu Uganda tubalina bamulwana bamukwano baani abo naye nga twogera ku bulamu omuntu wa bulijjo okutwaliza awamu n'olwekyo omuvubuka akaaba obwavu ne bw'onoosula ng'oyogera obudde ne bukya ne bw'onoosula nga weekokkola abakulembeze kubanga ne gavumenti ne bwekyuka atakola tajja kulya ngamba abantu nti federo ne bwe tunaagifuna mu Buganda era tujja kugifuna kubanga Buganda tebangako nvandiirwa tuli lwazi yogirabye emyaka emeka tuli lwazi tetuli kyannyanja tetugenda kududa tujja kugifuna naye ne bwe tunaafuna federo tebali agenda kukwata kutiya Katikkiro alyoka ayimirire wali ku mulyango gwa Bulange abagayi basimberayo bagabaka nalabanga abantu abagebita abantu obuvangata bwa ssente bwagwawo bubanda ali mu kulonda nalabanga ffe tujja bikola naye tujja kukwatizaako abakola tujja kuwa nedda tugenda kuwa amagezi tugenda bawa obugagga obusinga kwe kubawa amagezi ge banaayitamu okugaggawala akwagaliza okugaggawala takuwa kyannyanja akuyigiriza kuvuba kubanga ekyennyanja ekyo batakikuwa ekyo onookola otya naye bwakuyigiriza okuvuba ogenda nokyekwatira bwe bugagga obwensibo bwe tuwa abantu kyetuba tugamba abantu genda olime emmwanyi